oyina okusindikira abantu 10 nesindikirako 9 akamu akaba kasigadde okateeke okapostinge ku account oba ku page yo tulina emikwano egy'enjawulo gyenina si gyolina kati gwe gyolina gibangisobola okufuna omugukiro ku account oba ku page yo kwanjindabirako bwetu tukola tusambuza information kubanga gwe okukola nange enkola ogwange atasobola kwogera sharing asobola okwogera kola live na buli muntu yena kubanga lwera mu nyindo tulwekula feka mukimanyi bulungi mu Uganda omuntu bwayogera musango so ngati tujja kuleka babbi batwala ensi yaffe kale kyekyo kyembadde mbagamba ku sharinga then bwe tuvaawo njala mumpitire abakulu bano njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba DDG Daily Drinking General oba GMD Genetically Modified General GMG Genetically Modified General Muhoozi Kanyarugaba abereko kuno njala mumpitire yose ekitaawe njala mumpitire omwogezi wa police enanga ba MP bonna abali mu Uganda mbeetaaga ku video eno nja kwetaagako omukulu gwe bayita Peter Serunkuuma Peter Sekiranda nja kwetaaga ngoli muna Uganda oli Uganda nkwetaaga ku video eno nja kwetaagako omukulu gwe bayita Dennis Sebugwawo ona awangalya mu ggwanga lya America mukulu nja kwetaaga ku video bagikusharingire muli muntu yena ali mu Canada nga wagenda kukyusa bulamu na kunoonya ngeri ki gy'osevinga omulabwo munoonyeze omusajja gwe bayita Dennis Sebugwawo abere ku video eno njala mundeeterere mukyala gwe bayita Irene Wanyoto naye abere ku video eno mwe muwabitinkudde fe tuba twesirikidde ne mutandika okutinkula entalo njala mumpitire bannayuganda bonna abali bonna gye balina okubeera ab'ebyokwerinda mbere ku video n'abaserikale mwenna abawumuziddwa mwenna mbeetaaga ku video eno tulyoke tutandike akatambi ka leero naye ndowooza mbadde mbagasigedde bba wa Kigulalugi na Kalowoozo ne kambawo ekigulalugi kale tewali kyakkola sigenda bba wa Kalowoozo kambawo ekigulalugi kale mbalamusizaako mwenna bannayuganda kansipenti buli bulungi mwe balikola n'abanyumirwa akanyumiro kana k'ekigulalugi okwetola ensi yonna kambawo ekigulalugi tewali kyakkola mwe bange mwe muli maaki muli nsasula ekigulalugi kya leero nno ngenda kijja mu bigambo byentera okubagamba buli lunaku nti ku nsi kuno tuyitako buyisi tuli bayise tuli mukkabukka akoowa yavaawo ne kuddako abalala naye abantu abeefudde ebbere gye mu nsi muno nga mulowooza timwe mugenda gibeerako lubeerera tubasekeredde kubanga essaawa ejjatuuka naawe oveewo kati mu kigulalugi kyali njala kiweereza mwenna bannayuganda amanyi nti mukyakwana bakyabakwana muyina laavu nkiddamu ekigulalugi kyali nkiweereza mwenna akwana ne gwebakwana nga mukyayina laavu ekigulalugi lyayo nekibaweereza leero mukiwulirize bulungi nnyo ndaba ebintu bingi bitambula ku social media okwo bifa Dubai bingi nnyo naye bira si Dubai wokka naye kana akalowoozo ngenda kabawa oba ngenda bbawo ekigulalugi mwenna kibakwateko lumu nakugamba mu kigulalugi nti mu nsi muno tolina kintu kikyo kya lubeerera era naye nkugamba tolina kyofiirwa mu kigulalugi kya leero tolina kintu kikyo kya lubeerera buli kintu kyonna tukikozesa bukozesa mu kaseera ke tuba tokiinako era obudde butuuka nga kirina okukuvaako kikuvaako yensonga lwaki n'omwana gw'olina gwoga nti gw'ozadde omwana ow'omuntu mbwezizo nakugamba ng'oyagala okumanya nti omwana siwo mukuba omutte ojja otegeera nti omwana siwo bajja kukusiba n'ebisomoza bisule mu kaabuyonjo ate ng'oyagala otegeera nti omwana siwo just mufaanaganya DNA na musaayi gw'ojja okitegere n'omwana gw'ozadde temufaanaganya fingerprint temufaanaganya bibatu bino kazibe enkulo zino ezirimu oba zino enkulo ezirimu temufaanaganya fingerprint temufaanaganya ndowooza oyo gwe bayita Katonda kati kitegeere nti n'omwana gw'ozadde omukuza bukuza just kuongezayo musaayi you don't own him or her kati nakino kibagamba mwenna mu nsi muno amateeka mwegali ate amateeka muzibe gakukwata mbagamba nti tolina kyolinako wannannyini lubeerera nti oba ofiiriddwe omwana oke kaseera kanona kabadde amukuwaddeko ofiiriddwe emaali ekyo ekiseera kanona kyabadde agikuwaddeko ofiiriddwe omukazi gwe kennyini buli kimu kikuvuddeko ke kaseera odde muwepanga okole ekirala naye kasi tolemerako ennyo nti buli kimu kikyo ojja kukwala nga oyisa Windows lwaki mbagamba ekintu kino mu kigulalugi kya leero gwe omusajja munna nga mpuliriza nawe muwala ajja nampuliriza oba omukyala ampuliriza njala tuyiga ekintu kimu towenga ebitiibwa mukowe ebitiibwa tujja kufuna emirembe gwe musajja munnange njala nkugambe muwuliriza bulungi nnyo
omukazi gw'okwana ebeera ndagaano wakati wo naye era endagaano esaawo yonna esobola okumenyebwawo oba omuwadde ssente mmeka omutaddemu ssente mmeka waziwaddeyo ng'oyagala tebakukutte mu nsawo tebakubbye no n'omukyala gw'owasa embaga eyo embaga guwa gye mugamba ogimuwase so si yakugaa nti ogimuwasa nateekamu ssente kalejera kugamba nti ffenna abaddewo mu bulamu bali mu bulamu tutuuka ekiseera n'obanga omuntu tewategeera buzeebwe nga naye teyategeera buzeebwe waliwo abantu abalina emize nga tegigumiikirizikika n'osalawo nti aha twawukane omuntu singa akugamba nti twawukane muleka agende you don't own someone's life muleka abantu babeere golabo yawukana ne kitaawo n'ogera n'ozimba amaka gago olabo yawukana ne nnyoko n'ogera n'ozimba amaka gago lwaki omuntu bwakugamba nti nkukooyo omulemerako please ebyo ebintu abasajja mudda ku social media ne mudda ne mwekata musimanyi mukazi wange namusasula ente no nga bw'ogenda mu katale n'ogula emmere n'ogirya neggwawo ne bw'otyo omukazi omusikiriza okujja gy'oli kitegeeza nti walina okuteekamu ky'otaddemu si kyalubeera tiwagula nti wagula bulamu bwa muntu omuntu bwakugamba nti ntaba kitegeeza nti mute naye mukola ensobi omukazi agenti nti omukazi agenti nta n'olemerako ekivaamu n'okwata omukazi n'omukuba n'omutta ne bakusiba amayisa naye ng'ekintu kibadde kya ddakiika 2 nti twawukanye gwe omukazi omusajja agenti mune twawukane tukite tulimu agenda akola ki olemeddeko mwekubye omwasse munne ne bagenda kukusiba mayisa lwaki njala tukkirize nti ekintu bwe kiba kizze tayimu ekyuka ng'omuntu alina okuvaho ekintu kirina okuva mu bulamu bwo njala mukkirize teweesiba ku kintu tulina n'olugero lugamba nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo kyovula omuzungu yateekawo etteeka n'agamba the moment omuntu asaba divorce kiba kitegeeza nti babiweddewo mwawuka naye gwe Uganda omukazi n'olemera ku musajja azifu bamukutondera no wabagaye nti kiwedde tambula ogenda onoonya abasajja abalala omukazi musajja bwaga nti kiwedde tambula nawe ogenda onoonya abasajja abalala tebamukusibaako gye mukoma okulemera ku bannammwe gye mukumufuna obuzibu olane gomuzana nagana naye mwawukana mu ndowooza n'embikolwa gwe kiki oba olemera ku munno bw'olabanga embeera esusa ogw'omulamu zitambula ogende genda mu mateeka abaawukanye n'ebintu by'okulwana n'otandika okuba munno omufiirako linga bomufali bajja kusiba n'obulimu ababusibe ovunde mu kkomera oyike windows ogenda okuva ensi yakyuka dda yavaawo kubanga walemeddwe okutegeera nti buli kintu kirinako akadde we kiggwerako ensi netambula ate kusigwa asose mu nsi muno ensi yabeeramu dda abantu abaagalana ne babeeramu bakyalimu bajja kubeeramu mpaka kaddala ligivuunika n'agiza gye yagijja ndoza mu kiwuli kibadde ekigwero gikyalewo tana kutandika vidiyo kale oba tugitandikire wakansoka akalango kano kansoka akalango kano alright mwena bannayuganda abaagala okutambulako n'okugenda okukyala mu ggwanga erya Canada waliwo conference eno bagiyita the 3rd annual gender based violence ejjatengera ku 29 omwezi ogw'Okwakumi mwaka 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi mu December 2024 omulamu gwayo baguyita gender based violence and integrity ejja kubeera mu kibuga Toronto ku airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kukubira mu tesitesi wa conference eno oba semina eno omukyala Dorothy Kajumba ku simu ye ey'omu ngalo nga ojja mufuna ku simu ye eri +1 647929030 omukubire akubuulire biki ebyetaagisa okuba nti mugenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okutambula. Ndowooza kansooka empisewo ebintu bino bibiri bisatu tuveewo. 1. Ng'okomredi yenna ayagala enkyukakyuka ng'okola live oba ng'osharinga video mbasomesezza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion awamu kibalimi okutegeera. Bakomredi mbasomesezza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion kibalimi okutegeera. 1. Lwaki musharinga kividiyo ky'omusajja wa NRM w'empigi ali mu kukaba nti bamuyambye ng'abaana bali mu kkomera bakomredi bafuna ffe bali mu kubawamba. Ebyo byonna ebintu Museveni abiteekawo kubabuzaabuza.
oba tebamuyambi obuto weebuli omugwa weeguli asobola ogenda nabba mobile money bamukuba essasi n'afa simpaazi that will never tumuwona ne bw'osharing nga kiba kitegeeza nti okwatiddwa diversion ya Museveni okitegeera ew'okubanja amanyiyo nege omusharing obanga nti katuyambako Museveni okukola diversion ekyo mukitegedde bulungi nnyo ekirala nde mutambuziza kigune ba MP babakutta obujega parliament bana bagikutta obujega bana Museveni musajja atula ku meza n'abantu be musanvu ne bakuliyetinga diversion nga yagala ekwata amawulire bali mu kuba show ya president yabadde Bungereza kubanga kiyabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kati okuleetera kisa kya Yesu bamuwadde Washington stand RDC nga mu constitution tebuliimu gwoba otegera unaku kyabitambuza kambaddizo katunde mabega Yoseri yawaako Alhaji Nassan Tegese Bagala owa minister naye nga akimenti Alhaji Nassan Tegese Bagala talina adde ebitabo bitumususa mu P7 wa P4 wa P6 era nga akimanyi nti tasobola kuyita mu kakunguta ka parliament okitegeera era Sebagala lwava mu obuyinza yakubira abakulira akakika kakungula baga nti otageza n'ayita mu kakunguta kubanga singa aba yagadde era akuba bukubisi muntu oyo ayitewo eriyo member parliament omwo nga talina adde senior force certificate nga niya senior 6 tajirina kubanga Museveni ayogedde kati mwakitegedde nti etteeka teririiyo eri assistant RDC teririiyo mubuukidde member parliament no eyo babateze diversion kati kiri ku mawulire simanyi eyambulaza kibadde kimugwa mu diversion mukimanyi bulungi mu constitution teri assistant RDC nga n'omusajja gwaba wadde mukimanyi nti batudda mu mbazita ethics and morals talina wasobola kuyimirira kukola kintu kyonna mu Uganda nene mukiddako ne mukiwubude ne mukisharinga diversion kati yakutta amawulire buli omu kyekiriwo tuvudde ku nsonga ez'amakulu tuli ku kintu ekyekisiru oba ne muve mu diversions mbeegayiridde Baganda afali mu kkomera bali mu Bulumi president ali mu Bungereza ali mu kulobinga akola bintu by'amagezi muleeta bi diversion bitambuza timutambuza bintu bya kisiru owa NRM bwe bate bamusasudde omugwa gwa 200 akatwa ka 5 essasi gendo be mobile money bakuba essasi ofe oyo tumuwone mukitegeera temuwa bantu budde tuve ku diversion bateze bakutegeeri kati ekyemotoka kyavuddewo babaletedde ekyono kisa kyagundi kyamanyuma babaletedde uno omusajja wa NRM sijja banenya naye mulengerere ekewala ekyo nkivuddeko kati ndoza katutandike video ya lero mu butongole tugenda gitandika tutya kati gitandike nga nsooka okuyisaawo obaka buno si bwandisoose ne kansoke mbutegeeza olwalina kuza omwezi ziri 24 ezakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024 bono obubaka bwonna njagala bugenda eri mwenna Abaganda n'abaagaliza Buganda emirembe abalangira n'abambejja basaba ne banaava ngenda basaba buli muntu yenna waali kwata Bibuliya yo kola bajjajjaabo osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi nkiddamu kwena Munnayuganda ng'oyagala emirembe mu ggwanga ng'oyagala Obuganda nkusaba okwata Bibuliya yo okoole bajjajjaabo naawe kennyini wesse mu kusaba osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi tewoomya ddigobe nga bwe nsinambula ensonga zino nga Abaganda abamu beewunzise balowooza nti Lumbuye byayogera si bituufu mbagamba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe tebuli bulungi essaawa zino wetwogerera kale saagala mugambe nti saabagambye buli kimu nkibagambye yalatandika video ensonga laki njagadde ensooka empisewo akantu ako buli omu asooka ateeke Ssaabasajja Kabaka mu ssaala ze mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo katandike ne mukulu Enanga Fred mukulu Enanga Fred omwogezi wa poliisi nkulamusizaako ssebo kansupensi oli bulungi yebaleko gy'otuusako engalo
Munange nakulabye jjo ku TV n'ennaku eziwedde ng'ojja oyogera ebigambo ate kyenkwagalako kiri ekintu kimu. Otuula bulungi nnyo onekedde bulungi mu byambalo bya Uganda bya bannayuganda basasula omusolo. Confident n'ojja n'oyogera ebigambo nga tosekanamu n'olimba ensi n'ogitiisatiisa n'omala n'ogenda. Akakakodyo ko wakayiga bulungi nnyo n'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti enanga Uganda gy'olimu naye wootudde ogw'omulimu ndowooza oliwo kaseera mpawe kaaga. Ekyakuteesa waawo kubanga baamanya nti enanga bwe tumuteekawo n'ajja n'ayogera teri agenda muvuunana ku bigambo by'ayogera. Naye remember enanga tolina passport baagikuggyako ne famire tesobola kufuluma ggwanga. Okujja okuwa information waaki tebaleetawo Munyarwanda pure n'ajja n'ayogera ebigambo by'okudda okuswaza erinnya lyo enanga. Abanyarwanda bangi bali mu poliisi lwaki tebabaleeta? Bannayuganda bannakabala mulimi okusooka okutegeera Museveni akozesa nnyo ekifaananyi kyammwe onookuwona erinnya lyammwe mu public nga temunategeera. Enanga okimanyi bulungi nnyo description za uniform z'amagye za poliisi neza buli kimu kyonna neza SFC. Era okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana nti bwe kituuka ku muntu atawagira Museveni oyo abeera mulabe eri eggwanga na buli kimu. Ne bwe kituuka ku muntu awagira Museveni ne bwapama mu kkubo ne bwabba omuntu oli teryamuvunaana. Mukulu waliwo bannayuganda abali mu makomera olw'okuba nti baali bawagira enkyukakyuka nga bo bali basuubira teggwanga lifugibwa bubi. Abaasibwa nga bambadde engoye emmyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakutumiza muntu n'omu. Waliwo abo abawagira gavumenti ya Museveni abasasulwa ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina n'ababakuuma ba mmundu nabo bennyini balina emmundu temubakwatako. Naye nga bali mu music industry bali mu art industry n'abamu bayindi video tebalina kye balina engoloba tebakolagana ne gavumenti temusobola bakwatako. Kati mukulu enanga okuvaayo kutiisatiisa abaana ba Nuupu ne mugenda bakwata biki no mu nsi zino ezaffe zitulimu ezaakula waliwo etteeka nammwe Kampala gye libayita poliisi n'omuntu wa bulijjo. Waliwo n'ebintu ebirelated okuba nga bifaanagana n'ebya bulijjo. Ate wano mu Bulaaya uniform ez'amagye ziri well marked bulungi nnyo. Ne mu Uganda bwe kitebe kyandibadde nti wandibaddewo etteeka nti singa osangibwa ne uniform y'amagye ng'eri marked nti y'amagye ojja kuvunaanibwa. Niyo omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiza njagala ombulireyo gye eki mu Uganda eryambala full combat nga myufu. Fred Enanga njagala ombulireyo gye eki mu Uganda eryambala full combat nga myufu. Njagala ombulireyo traffic department eki mu Uganda ng'eyambala white n'eyambala n'enkofiira myufu. Teriyo. Zino ensi ezaakula zaateekawo amateeka nti waliwo military attires oba uniform nga ziina maaka ng'okusanga nayo musango. Naye nga bino related tebalina busango bagenda kuvunaana. Kati mu Uganda naawe etteeka gye liryo limu nti gye liri. Uniform z'amagye enjawulo nnyo ku ze mwogerako. Njala kubuuza magye ki mu Uganda agayina full combat nga ya red? Tegaliyo. So omuntu wabanga ayambadde ballet ya Nuupu ayambadde overall ya Nuupu nga ya red, that means your costume ya muntu okusinzira ku ekyo kyayagala so si wa magye. Naye gwe musajja mukulu bakusindika n'ojja n'oyogera ebigambo ebitali ku mutwe n'amagulu ne weeswaza n'abaana bo. In fact abaana bagamba nabo nti gwe ono mutabani we ne baseka naye tuyagala kitegeera. Sigenda kulwako naye ngenda kugamba abaana ba Nuupu bali makomere essaawa zino lwa kwambala ngoye mmyufu. Naye nkugambye waliwo abamu bali mu music industry bali mu art bali luddawa nga balina emmundu balina abakuuma balina ne uniform full combat tembakwatako kubanga bawagira gavumenti. Naye abatawagira gavumenti bemusibanga ate bambadde ebintu fitofagana n'amagye. Okitegedde bulungi nnyo. Essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsobi zonna ezikolebwa gavumenti musango gwa naggomola era bakusiba. Naye ng'okulya enguzi mu Uganda n'okubasiriza omuwa omusolo si musango. Mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukulu ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Naye ng'abaana baffe Machete, Bolivia Nalutaaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki? Osobola obyawula ebintu ebyo?
enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu bino emokola bili on record mu archive mu ebiri era ensi ebiraba simanyi toliddamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya ku bintu byoyogera gwe nkuvuddeko kati njala soka genda ku nsonga enkulu ya tulese then tuleko tusimbula video etandise Kansubianti baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Canada muzze bulungi nnyo njagala munseremu ka video kana mukasaasanya eggwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko era kansubire nti omukulu abantu bano bonna batumi batuuse gubayita Dennis Sebugwawo naye atwala ebbugga ekkata ne lifiira mu container n'amala n'adda oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ne transport yambuza naye atuuse waliwo yatwala ebbugga ekkata container zagenda otuuka yaze ordering nga ebbugga lyafa yalina kudda buzzi Kampala kansubire naye atuuse kati katutandike video mutongole okusookera ddala nabagamba eno video kangibaddemu ngibazannyire wetugenda okujja video ya leero tutandike bulungi nnyo eno video muduule bulungi nnyo kubanza ne bazinzirizaano nga nabyogedde nga babifunyeko information njala kutegeeza bannayuganda mwenna eno security alert yembasooka nayo mumpulirize bulungi nnyo eno security alert nzize nga mbagamba nti WhatsApp groups nungi naye ate mbi bemba munetegereza emirundi gyonna gye mbadde ku social media n'ebbanga ddene nze siwali munsi WhatsApp group nagala okola WhatsApp groups olw'ensonga nkimanyi nti WhatsApp groups mbeera mbambega ba Museveni kati okusinziira ku sources zange bagambye bategeeze bw'oba omanyi ng'oli wankyukakyuka ng'era omanyikiddwa tuli byabufuzi ne oli WhatsApp gy'osigalamu ya family ne WhatsApp group ez'ekyalo eza business simanyi ez'oku mulimu simanyi ez'awakimu ziveemu one ekitongole muli iso semwai bayina enteekateeka okulangirira nti WhatsApp groups zikozesebwa batujju mu Uganda bagenda teekamu oba already mu WhatsApp groups muli mbambega abajjamu conversation zammwe ne baziwa ebitongole muli Chieftains of Military Intelligence ne iso ne police ne SFC era ogenda okulaba batandise okutrackinga omwomu nga bakwata nga webuuza bakutte ddi kubanga WhatsApp groups ezo muli mbambega ba Museveni abagenda batrackinga WhatsApp groups zibo kati mbategeeza bw'obanga oli munnabyabufuzi oyagala nnyo enkyukakyuka bwe nga tasobola kusiba bigambo sooka wejje mu WhatsApp group mu budde bukyali otherwise bagenda kutrackinga bakwate mbagambye mbategeeza ekitongole kya semwai ekya iso nerya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okugjako Yoseri n'okukyankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups awo tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza kati mwalabye ekibaluwa kiro kitwala omunaku ekyafubutuse mu ggwanga erya Canada nga kirimu bula n'ebigambo ebirala bwe bityo ne wabaawo eyatwala ebbugga ekkata konteyina yagenda otuuka nga ebbuga limaze okufa nemyezi 6 gyamalayo ng'ayagala ate ng'alowooza bagenda ddikolamu obuwunga tebasobola ddikolamu buwunga bw'atyo ne tiketi yasabansaba okudda e Kampala gy'aleekaanira nga zakibuukidde mwe mu kubuukira ebyo teri amukwatira nsawo kati njala soka bategeeza abantu muli mu Canada mujje baliko gye mutuusaako engalo brother okusookera ddala njala bagamba n'obuyinza buli muntu waali tewali buzibu tula wansi oli omugaati gwo ne chips zo n'enkokoyo era weenywere ne kabbiya kubanga ntera bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati abakulu bano eyawandiise ekiwandiiko kinamutaika ekitaliko mutwe n'amagulu in fact yabayambye buyambi era mwekubireko mu ngalo wadde muli ku live eyawandiise ekiwandiiko kino yabayambye buyambi omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza temutya mwajjira mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyingira mu ggwanga lya Canada ne muteekayo asylum claims za mukitegeeza muli mu mateeka mu ggwanga lya Canada tewali yava mbire tewali yalinnya lyato nti wati waliwo yayita mwena mwayita ku migration bulungi nobakoneramu okuyingira so eyo process it's officially you are known in Canada mukitegedde bulungi temuliyo irigale so musooka mukitegedde bulungi kyo kisookera n'ekyokubiri eyawandiise ekigambo ekibaluwa ekyo kibakuntumye
Mayina bagamba nze njagala nnyo okukolagana n'omuntu nga teyasoma naye nga alina common sense than okukolagana n'omuntu alina eyasoma naye nga talina common sense. Eyawandiisa ekibaluwa kino agamba yasoma era mugezi nnyo naye bambi obwongo talina. Wawandiisa ebbaluwa eno first and foremost ebbaluwa bwe tuba tuwandiika ebbaluwa kubeerako gwe yagiwandiise endagiriro yo ne gwogenda osindikira ebbaluwa endagiriro yo n'oteekako n'amannya go ne contact ne address. Naye ebbaluwa gye wawandiise mukulu tugenda tandika mpola mpola. Tugenda tandika mpola mpola. Pola mpola. Ya. Pola mpola. Ya. Tugenda tandika mpola mpola. Mbagambye ebbaluwa yeno. Ebbaluwa gye bawandiise. Ebbaluwa baba giwandiika wano wasooka wano oteekawo details ez'omuntu n'ano gw'osindikira ebbaluwa. Then wansi n'oteekawo amannya go n'endagiriro yo. Whereby ntugowereza ebbaluwa ayina okuddamu okuweereza ebbaluwa kye bayita reply mu butongole. Neka tewataddeko address yo, email address, simu yo na buli kimu kitegeeza ebbaluwa ne bw'onoogiwandiika bagenda gikuddamu nga basinziira ku ki. Egyo bayita ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Kati ekyo nga tukimaze wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba emiyamba ekkiriza. Bannayuganda bonna abamanya gammwe agaateereddwa muno njala bagamba nti babawadde blank check confirming asylum claims zammwe whereby ono yakiwandiise gagamba nti mwenna muwulima empindi ku mabega gavumenti ya Museveni ng'ate byemwogera si bituufu naye ate ne yeewuunya nti abantu bayogerako already bademonstrating 1 week back nga balaga obutali mumativu mu Uganda engeri gye bakwatamu n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu Uganda kati najja n'akola ebbaluwa naye teyataddeko agiwandiikidde mu capacity ki yewandiikiddemu kuba yagambye nti sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Sincerely concerned citizen, or a citizen of which country? Omutuuze wansi ki tekuli simu tekuli email address tekuli address kati go wandikidde ebbaluwa agenda kuddamu atya tewali kati kino kye bayita kitwalo kino ebbaluwa in fact ya confirming asylum application zammwe okuba genuine kye mbagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza munywe ka champagne ono yagiwandiise yabakonedde mu bukonezi kubanga yawandiise ebbaluwa kanji baddemu katono wano yagambye bw'ati Yagambye, the Right Honorable Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister, 80 Williamton Street, Ottawa, on K1A 082 Canada. Kati, okumanya obuteebuza butambuza amazzi ekiro. Ensi ezaakulaakulana ezirina amateeka. Buli department oba ekitongole kyesimbawo bulambirira kye tuyita independent organizations oba independent departments. Kati ono okuwandiikira prime minister is less concerned about the migration process and asylum seekers. Wadde olina okuwandiikira migration wanti yawandiikidde migration but munywe soda mulamuna mbigere munywe soda obusigale munabe mbigere ono yawandiikidde prime minister naye nga prime minister gwawandikira si akwatagana department y'okuyingiza n'okufulumya abantu mu ggwanga no tugenze mu maaso n'agamba a concern regarding all the abuse of Canadian refugees system by the National Unity Platform Canada chapter n'agamba nti ye ng'omutuuze afaayo awandiise nga yeemulugunya ku chapter ya NUP Canada mbu ekoze etyoboola ekitiibwa nga ekozesa ekibiina kya National Platform nga ekozesa ekibiina kya National Platform dala chapter yo Canada. Kyokka omwami ono gwe ngendo bagamba omwami ono yawandiise ebbaluwa eyo wuno wano omwami bamuyita Dennis Sebugwawo yawandiise ebbaluwa eyo omusajja ono wa NRM naye bwe yali nga agende Canada n'okufuna empapula ate recommendation emufunisa empapula yasaba ya National Unity Platform nabagamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo ompulya bulungi nnyo omukulu Dennis Sebugwawo ono okusinziira ku yakikoze bwe mbadde nsanya video ya
WhatsApp groups nabagambye nti WhatsApp bulimba mbega kati jukira nti ba comrades baffe bewandiisa amanya balina ogenda okwekalakaasa kati omu ku bantu abali mu WhatsApp groups ezo ndoza yajjamu information agiweereza omwami ono kwe kubanga yawandiisa amanya gano gonna kati okubiwandiika it's not a problem n'okubijjamu naye eyajjeemu ye mukyamu ate ne gwe yabiwadde si musiri mulwadde mbuuza lwaki omukulu ono ndowooza ate era ya sponsoringa NRM symposium mu Canada naye ng'agamba nti mu Canada kati ate bwe yakoze ebbaluwa yeerabira nti mu Canada bannayuganda bwe baali bagenda okwekalakaasa bekalakaasa nga basinziira be bano bennyini kati bogamba nti bali illegale era ba abusinga NOP chapter okufuna asylum action gye baakoze okwekalakaasa nga bawerekeddwako poliisi ya Canada gwoba kuwasinzidde okukola ebbaluwa kitegeeza nti you are against what they were claiming all the atrocities which are happening in Uganda kitegeeza you are government official gwoba olowooza nti wakoze kyamagezi nnyo lwaki embassy ya Uganda mu Ottawa si yawandiise ebbaluwa ku head paper ya embassy lwaki si Minister of Foreign Affairs yawandiise ebbaluwa eyo ku head paper bw'oba oyagala okutegeera nti amagezi olina matono nnyo singa babadde otegeera bulungi olebe towandika bbaluwa eno kubanga byokola byonna bya kisiru obutasoma naye ng'atolooza nti wasoma poliisi yawerekedde abantu ne beekalakaasa bulungi nnyo boga nti banupu ate bali muzanyo kitegeeza wawandiise ebbaluwa ng'okonfaminga asylum kiremu zaabwe gwe ng'owa NRM piwa kitegeeza obawadde blank check munnanga osooka nga kwebuuza ku mutwe gwo oba senga omutima gwo naakubula ebbaluwa bagiwandiikamu ate wagiwandikidde muntu mukyamu kati mukulu nga bwasaze tukole ebintu byafujjo ng'oyagala okufiiriza abantu bano ng'oza nti wabafiiriza nnyo ekisookera ddala njala sooka bategeeza omuvubuka yatwala ebbuga ekkata ne lifa nga terinatuuka kkata nadda mu myezi mukaaga temuwabudde kubanga si yawandiisa ebbaluwa omuntu owandiika ebbaluwa eno ebeerako address olaba ne yagiwandiise author original author teyataddeko address ye kati ate oli yatwala ebbuga ekkata ne lifa nadda emyezi mukaaga e Kampala ate n'akirebe nga teyawandiisa ebbaluwa kitegeeza waliwo ekitagatta naye ate eyo temuvaako mumuleke kati mu baana abasoma kompyuta bagenze ne batiginya kompyuta ne banoonya address omwami ne yawandiikidde ebbaluwa eno era kyagenza okutegeerekera nga author eyawandiisa ebbaluwa no ku IP address ndoza mugira bulungi nnyo ye mukulu oyo Dennis Sebuggwawo kyagenza okuzuka ku website nga yawandiisa ebbaluwa eyo mugira bulungi nnyo kino kyetuyita IP address omwana agenda mu kompyuta n'anoonyereza ani yawandiisa ebbaluwa yagiwandiise lunaku ki kyagenza okuvaayo ng'omukulu Dennis Sebuggwawo yagiwandiise naye ng'ate era twagenza okunoonyereza nga mukozi wa NRM wadde ali mu ggwanga lyaki ali mu ggwanga lya Canada kati omukulu ono tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyamba ekkiriza yenna nyini kintu kino ekyo bakiyita yolo ono esimufere mulwadde adiringa mu human trafficking kyokka nga ate agaana aba bannayuganda ogenda wa ogende Canada alinga mu human trafficking kati mukulu kamba baddire mu yuno wano ayina bagamba nti amagezi gabaga mutwe simugejjo ndowooza omulabe engeri gyasinika era ayinza okubanga naye abulamu nga wa kati mukulu ngeri engeri gye watinkudde nti gwe kennyini weetinkulidde akabazzi kugulu naffe kutinkulira ettinku mukulu oli Canada recommendation kwa funira kempapulo bato nazifuna wazifuna nga oyise mu kibiina kya National Platform oli Canada
antu yagala kufiriza banda Uganda kitasoboka oli ku mukyalo mufumbo aina amaka yawasibwa empete Canada goli mu kuzigo oli mu kala katakatika nange gogadde kola fujo kono na banda Uganda ne kanyono ne family yo ne mukazi no goita mukazi wo ntegeze bawo bikibi mukole Canada nza tujja kuba tu balance nze lyato bulungi nnyo tegede bulungi kati omukuru ono oyo Dennis Bugwawo muna Uganda agenda okunoonya ekigule magale dibe Canada ne bwe yatuuka eyo n'asanga yate omukyalo mufumbo gwe yeevulunga naye ng'ate ne bbawe tamanyi kati naye kambyonoone anti wayagadde kwono naye kambyono manzi lizenzi bw'ojooka ono nange nnyonoona kati kankulabise omukulu ono ali ku mukyalo mufumbo ono nga ne bbawe tamanyi ani yevulunga mukazi wo mu ggwanga lya Canada kati katubalabise nawe otegeere nti ensi si nnungi nga bw'ayagadde okulabisa banno naffe katukulabise otegeere bulungi nnyo omukyala gwali mu kwevulunga ye Irene Wanyoto gwali mu kwevulunga nga bbaawe ye Peter Sekiranda oye mukyala mufumbo gwali mu kwevulunga naye oye bbaawe kano ne mukyala gwe yevulunga ono ye bafumbo gwe yevulunga kati mukulu Peter Sekiranda sebo oli Kampala naye ngeno mukazi wo bamulonda enswa bamuli mu kumulonda nswa ng'omukulu amuliko yoyo gwe bayita Dennis Sebugwawo kati oba oyagala okukakasa nti yamulonda enswa ffe byaffe tubeera ne buyino wano mulungi nnyo wuuyo alonda mukazi wa mulonda enswa zibuuka buli lunaku n'azimulondako gwe oli Kampala guli mu nguudo mukazi wa mulonda enswa e Canada nkyakuleetera mukulu bw'oba ovuga mukulu Peter Sekiranda oba ovuga emmotoka sooka ogiyimirize totomera aye tukuzika ku 8 uyoyo ono Dennis Sebugwawo ono Irene Wanyoto bawe mubalaze wali bawe bamuyita Peter Sekiranda ali mukanda mukazi wa mulonda enswa ng'oli Kampala oba okola kisimanyi manyi yeyagadde odditi nkuula ffe byaffe tubeera nabyo wano bagadde ofiriza bannayuganda ebasuka mbisa naffe katukufiirize owuli ekyo kitegeeza okukola effujjo ku bantu abatakuyinaako ffujjo yoyo mukazi wali mukumulonda nswa emmotoka sooka ogiyimirize totomera mukazi wali Canada bamulonda nswa amulonda enswa eyo yabadde akola effujjo nkyaleeta mukulu ng'emmotoka gipaakinge totomera siyo mukazi wo yoyo mukazi wo manyi ffe kasita okola effujjo ffe tetukulwamu ndowooza omulaba bulungi nnyo omukazi mufumbo ali Canada bamulonda nswa amulonda enswa mumutegedde yoyo yawandiisa ekibaluwa kiba kuntumye tukyaleeta tofaayo muzeeyi Peter Sekiranda emmotoka gipaakinge totomera ate netukuziika enkya ku makya olw'eggulu sooka opaakinga emmotoka mukulu totomera nkwegayiridde byebintu mukazi we yabireese musanji we yabireese ffe twali tubiriimu n'atinkula entalo z'atajja kusobola kati tukugamba anti wadde oyagala ffujjo kati lukuleetere ojja dduulira nti effujjo bbi ndowooza otegedde mukulu so mukulu Dennis oli ku muka musajja Irene Wanyoto gw'oli mu kwevulunga nga bbaawe Peter Sekiranda ali Kampala ate gwe okola effujjo ng'oyagala bannayuganda abagenda okunoonya okutaasa obulamu n'ekigula magala eddiba okubalemesa ensi ndowooza owulidde bwe kiruma okweyingiza mu ntalo ezitakukwatako IP address twagifunye bulungi nnyo na buli kimu kyonna kyewakozesezza kati mukulu abantu abali e Canada buli kimu kitegedde bulungi nnyo kibawadde ebiddako nze mujja kuneebaza olula nze mukola effujjo sina yankwatira nsawo kati mukulu
kali musanji munno be motoka agivuga agiza wasimanyi buwa birese nze badde tubitaddawo ne kasita mwakoze fujjo yo oli konswaza omusajja olonda Peter Sekiranda nagge motoka soko giparking mukazi omulonde enswa nga tomanyi amulonde enswa ye Denesi sebogwawo yozo mulabulungi nnyo yoyo yawandise baluwa egoba na Uganda e Canada jobera nti akola mu migration kati munnange wandikole ekintu okulumya omuntu n'owozika ngo yamuyambe kize ffe tukola losi kuba okole fujjo naffe tukolako effujjo mulaba kuba okole fujjo naffe tukolako effujjo Muzei gundi Peter Sekiranda totomera munnange motoka ngesoko giparking motoka soko giparking mukazi mufumbo so mukuru oye mukazi wo yagende Canada aline kalinkwe omulabulungi nnyo ali mu good life na kine kizezengere kati wo musajja ategera yamuleka Kampala nadda na kine kizezengere bali Canada bali mu kulya sente kizezengere kicho bitegedde yoyo muti nkule entalo ezama yinja nga masula mu girasi yoyo munnange gwasindike Canada ogenda okunonya sereza amata eziguli abaana amata aliere bamuwujja ekiwojjolo bw'aba anoonya ssente endala ng'awandiika ebbaluwa bwa Museveni ng'amuwa ssente si oyo mukulufu byonna genda bireeta bikube ku mmeeza kuno ate bw'onnyiza bitaku nyiza n'okusula nga mbitadde n'engatta n'ekyabbaawo ne giwunya bulungi nnyo oli Kampala mukazi bamulonda enswa bamujja ekiwojjolo goli musajja wattu okuma bwana simeka ganyo gendo fuka osituke ekiro mukazi ali bamujja ekiwojjolo mulaba bulungi nnyo kati gwesagala kuwa nnyo budde njagadde okuteeka one mwenda bana Uganda bali mu ggwanga lya Canada mubeere basanyufu nnyo ekisooka mwayita mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyita ku migration ne mwewaayo ne muteekayo asylum claims zammwe eziri mu mateeka omwami ne baluwa gyawa muve ko oli omutunzi yatwale bugge kata nilifiira mu container oyo talina makulu kubanga naye yabuukidde kibuukire ebbaluwa original gibalaze yagiwandiise IP address njibalaze yagiwandiise na buli kimu manyoli ye ebbuga bwe lyamufaako n'atabuka okwonka kati ayina ekizibu mu bwongo ayogera na buli kimu ne kyatamanyi mumuveeko oyo kati mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo mwena ba comrade abatambulirako ensonga mu ggwanga lya Canada mwegendereze nnyo abantu bamulina abantu abamusi balungi mu community abasajja ba NRM bangi nga nyongera okutegeeza muganda wange akwasaganya ensonga z'ekibiina kya National Platform Kampala Central omukulu Remigius Ntambi wegendereze nnyo wa comrade bo ab'ensonga wonna wooli wegendereze nnyo abasajja baga nti gwomu ku bantu abasitusizza emizimu gy'omu Canada egyali gyebase gwomu ku bo tewasitusizza emizimu egy'e Canada bali bamanyi nti n'okwe Canada bali bagimala amaanyi kati ogwaleese obuzibu okuba nti waza okusizza emizimu egyali gyebase ne ba comrade bonna ab'ensonga so mukulu Remigius Ntambi mufana bino byentaddeyo bimpereddwa abasunzira ku sources zange nga bangamba wegendereze ne ba comrade abamu abasitudde abantu kati njala bakubira omulango gutakungula kyemwakola wiiki ewedde mukikole nnyo mpaka kuwuliranga n'eggumba lya dictator libaluka mu buliri waali buli kibuga kyonna ekya Canada mugende mulabisa omusajja ono ekikulu ensi zirimu security tewali kutiiririra mugende mubalabisa empaka kubanga ne baluwa gye yasayininze yabadde blank check gye muli confirming asylum claims mu one nga nfundikira nve one eyatwala ebugge kata ne lifa bamakimanyi bulungi nti omuntu abadde yavuma kyagulanye ku internet ebbanga lyonna wa NRM yakireming nti ate yawandiise yemu kuba wandiise ebbaluwa common sense is common but not to each and every animal
kati ate ali ku internet ayogera ng'avuma Kyagulanyi avuma Nuupu ate yaganti yawandiikidde Canada gitegeeze tabali bali mu bukyamu common sense ne yawandiise ebbaluwa original author ali mu Canada tataddeko address ate awandiika ebbaluwa ng'ag'abantu ba demonstrating abalaga obukyamu buli mu Uganda nti ate bakyamu kitegeeza yakonfirminze bukonfirminze asylum application zammwe n'akonamu stamp mugende bwekalakaasi nga nabo gisimufungize mwe mbavuddeko tugenze ku information endala kasoke mpiseewo ndowooza neno information tuleka tusimbula video yaffe ya buli lunaku alright buno obubaka njagala bugende bwonna eri bannayuganda mu Uganda Museveni n'abasomesa ekigambo kye bayita gerrymandering ekyakola okubeera mu byobufuzi buli wabawo okulonda agenda ateekawo ofisi ez'ekimpatira zimuyambe okukola byayagala tubadde tumanyi nti waliyo RDC ne deputy RDC bano bonna babeera ba political commissars abakola ebyobufuzi bya Museveni on a daily basis kati yatonzewo ne ba assistant RDCs omuli omwajiddemu n'ekisa ky'amakugunyu naye yajiddemu which is okay naye njala bategeeza omulimu gw'abano eyabalonze si Yoseri yabalonze genetically modified general yabalonze oba daily drinking general yalonze abantu bano naye nga tebali mu constitution omulimu gw'abano kugenda kubeera ki okusinziira ku sources zange bandaga nti Didigi akimanyi bulungi nti ensulimaze zibali batadde ebibiina by'obufuzi ezisinga omungi tezigenda kudda kati agenda kukozesa bano ba deputy simanyi assistant decoration RDC okwenforcinga election results okulangirira enkwezenge za Didigi zonna eziri mu opposition zibatagenda kuwa kadi nezisuubira obutadda as enforcing nga balangira results ku district okwotola eggwanga lyonna so omulimu gw'abantu baki bagenda kukola bano political commissioners oba political activists abagenda okubeera nga balina obuyinza okuva wa Didigi abagenda okukola ekifo mwenda njala bategeeza nti ono basuubira nti waliyo okulonda nze mmanyi nti okulonda kuyinza obutabaayo kati bano bonna ba assistant RDC balonze bonna bagenda bakozesa byabufuzi nakuba nti bagenda kuyamba ku RDC ne ba deputy RDC okwenforcinga results ezinaba zivudde mu district wonna ngekiba kyetagisi ne bwakuba muntu mubi mu kubasasi nga bakikola so ndo mukitegedde bulungi nnyo so njala kibeeremu na mutegere bulungi nnyo ebintu ebyo byonna nga bidna ku kitegedde bulungi nnyo alright kati buno obubaka njagala bugende mu bantu mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza ba comrade mwenna buli kibuga kyonna kyoli ngenda basaba organizingeyo demonstration before ng'ennyonyi ensooka ereeta basayiramu seekers e Rwanda tennasituka mbire bya Bungereza lwaki mbasaba ekintu kino one diri y'okuleeta abanyarwanda kuleeta basayiramu seekers e Rwanda nga omanyi bannabyabufuzi bagiyisiza kati yayise bagenda baleeta naye tukimanyi nti abantu abagenda kuggwera Uganda tebasobola kubeera Rwanda nkibaga kikimanyi bulungi eyo badeni y'abantu bagenda okuva UK bonna bagenda kusibira mu Uganda kigenda kudda kuffe banna Uganda kubanga twabalaga information yonna nga bweri twabalaga abantu bano nga bayingira ba refugees kansukenzire wano twabalaga basayira ba refugees nga bayingira Uganda Robert yengira abanyarwanda baleeta sebisaawa zino baabo uliba ayitawo nga sitegereza bakwata naye kaakati munywanyi baaba abalala baabo nabo basikutte tujja kikkiriza nti sibibba omwana wa maama buli lunaku bayita oli ogwasooka tiziizo endala ziyingidde
asanze neetegese munywanyi baabo abula baaba Uganda tugiveemu tutambule tugende kubanga baabo abaabulemererwa yo babu nyenga kyekiriwo olwo bawo mwakuba ntambula saabyogera ngamba kutu wabijja kuntera ensasa byona nyenga alright obudde tulina butono bakomredi mwena bali mu Uganda lya Bungereza ngenda basa mu organizing a demonstration ngetegeeza Prime Minister wa Bungereza Saabayindi Sunak nti ebintu bakola byonna bikyali mu system that is scrum of Africa tukimanyi bulungi nnyo naye kye batamanyi nti abantu bagenda osindika bagenda komekiriza nga bayingidde mu neighboring country gye bayita Uganda kubanga bo tebame baagala bwagazi ssente mugambe ekigambo kimu nti one ebintu mukola byonna tebiri mateeka gatoga mateeka gansi yonna kyekisokere kyokubiri bwaba uyanga Rwanda eri safe okuteeka mba refugee asooka akubire home office ekwata abanyarwanda bonna abafuna citizenship oba abafuna refugee status mu Bungereza bonna bajjeko obutuuze soke bazze Rwanda baba wali safe before nga tena sindika muntu yenna bana Uganda bali ebyuke mugambe Sunaka Prime Minister wa Bungereza nti buli munyarwanda yenna yajjanga asaba asayira mu Bungereza emyaka giri gyonna givudde baka nti kati Rwanda eri safe asookere ku banyarwanda bennyini abali e Bungereza abatikke ku nnyonyi abazze Rwanda bwaba yaga kutegeera ekituufu. It's a simple logic and a simple calculation. Inform the UK Prime Minister, but if he said that Rwanda is safe and is willing to deport all asylum seekers or refugees who are right now in UK, he should also first send all the Rwandese asylum seekers who get UK citizenship sometime back. Then he will get to know that Rwanda is safe. He should send back all the Rwandese people who are in UK, who came as asylum seekers first. Kubanga bana basajja batumanyira. Bwanga mu UK mulimu abanyarwanda basuka mitwale ebiri nga basaba bali refugee basaba buda mu bawakati bayina empapula. Asoka abajje ko buda mu bagamenti akati Rwanda eri safe. Musoke mu modde wamwe kubanga wali safe. Then thereafter alyoka asindike y'abantu abalala. Ekijja kuba kitegerese bulungi nnyo. Kubanga obujulizi tubulina. Okitegeera. Bwanga Rwanda eri safe asoka asindike abanyarwanda bennyini abali mu UK abasindika bazzeeyo abasindika bazze Rwanda. Ogenti kale ye wadde mwajjana nga basala musikazi katomo bali safe muddeyo bwe tebagala kudda waabwe. Ekyo kibagaye mu kitegere bulungi nnyo. Mu kigawo musajja oyo Sunak kati asoka azzeeyo abanyarwanda bakola ki? Abafuna status ya refugee asoka bazzeeyo kubanga Rwanda eri safe then yawensi ejja tegeera nti byakola abitegeera bulungi nnyo. Alright. Onjala tegeeza ba MP mwenna ne bana Uganda mwenna nti bomanya nnyo ebintu bikwatagana ku politics de yafa bya Uganda ng'olaba Uganda bagifuga gaddi bengalenga embwa etunda omuzigo olumwa nnyo omutwe ate obeera mukambwe nnyo n'ensaasira abantu abali mu diaspora abali mu America abali mu Canada abali mu Europe abali mu UK nga bawagira gavumenti ya Museveni nenga amala n'omwezi nga tayozezza saati amala n'omwezi nga takubye engatto ddagala ayina insurance bw'alwala n'akuba essimu ambulance zijja mukaaga bw'aba takoze afuna ssente zimubeezaawo afuna akamwanyi naye nga ensi Uganda weetudde eri mu katyabaga naye ng'akyawagira NRM era ng'ali mu kubega bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Teri munnayuganda demonstrating nga kujja ku street ng'akikola just for pressure, no. Abantu abakoyo okubeera mu nsi zino ensi system oyina gikolera mpaka lw'onoofa, which doesn't apply mu Uganda. Mu Uganda bwe tumala tuweze emyaka 7 tuba tuli mu retirement ng'otudde wakolonda magi emmere yo weri buli kimu nebali abasajja bakozesa mpaka lw'onoofa
ne bibadde okwedde binyine babitundu okulabira ate mbokadde kitasoboka mu Uganda abantu ba demonstrating lwakuba nti baagala no bakikola okuba nti ekyandibadde kikola mu nsi mwe bali kyandibadde kikola mu Uganda naye ebintu bina mu Uganda bikolagadde bekuba besiba nansi n'ensasiro omuntu agira NRM ng'oli mu diaspora wakitodda wamwe nga bana abasiru banangera ba future si the future banange mujje mulabe mwemitie mito muve mu ebyo ebyokwekalakaasa mujje no tuwele ebirowoozo byaffe let us this man you seeing right here like he's got to answer all your problems today and tonight if you have something to say bagambe naye muli eyo mwemulekana kati omusajja n'abawulira atya n'otunuulira omukazi ku myaka gye nga yenna abyudde omumwa gumulingange mabega w'eggunju ali mu UK ayogera ebigambo bitakwatagana ebigambo genda obyogerere Uganda oba wali safe era nga walungi kano tuna kino ekisajja omutwe gukiringanga akala akali mu kibbo nga kamazeemu wiiki ndamba nga keetoloovu asaze otulevu tumulinganga otwembuzi esabalaavu ali mu Bungereza ennyinde bulinga akagatto k'embizi naye nga ali mu Bungereza tasobola kudda waka kati tobyogera Uganda wulira temusobola kuvaayo okwogera bannange come on ekintu kikuteyo bannange naye bannaye okuwagira n'omukulembeze alina ebisenterebenyuma kikuteyo kirudda bannange mugira ati MK we love you balina abantu basatu balina abantu basatu DJ wuli mu kabokisi nono baya nakapancha balina abantu basatu mu kalumu babadde nga bategese conference y'omutamivu obalaba babo kati bogamba abantu nga bantu obwongo balina butono nnyo then ngojjo tegeera yena biddo omwagu munganga babaga w'eggunju mbwali wakitodda Uganda walungi kubanga muhozi talina kyagenda kukola kyembagamba kati nga tuvuddewo njana okubikira eggwanga n'oditegeeza nti Uganda abakulembeze abagisooka mbaali bagitegekedde sijja kgenda ku Idi Amin gwe mumanyi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali ateekedde eggwanga Uganda mwe mulina okusasula independence ezimu ez'amawanga gatuliraanye ku ssente ze nembi yakola mwe mwalina okusasula ekifo ewatuukira amaato ku mwalo e Mombasa nga ekifo ekyo kya Uganda wetwogerera essaawa zino parliament ekimanyi nenga Museveni ne family ye ekifo ekya Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kiyasasula ensimbi ze nga kyaggwanga Uganda ng'emmeri zonna ezireta ebintu ebivanga bijja Uganda n'endala ezisobola okudonkingawo nga zivaamu omusolo w'ensimbi ekifo kino kyatondebwa nga gavumenti parliament emanyi bannayuganda tebamanyi so byonna gavumenti bakitunza ekifo ekyo naye teryasobola kibagamba ku TV ku radio abamanyi Mombasa Uganda ebadde ne donking site oba kita donking site eryato weri donking gana amata amanene so Uganda yali ya Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa yafa yali yagula ekifunga space ya Uganda mato gagobera oba kutikula mali ya Uganda oba kutikula mali nga ekifo ekyo kiri commercial kya Uganda amato gagoberawo oba ga Uganda basiga Uganda nenga gabisiga bintu galeta bintu bya busobozi ekifo ekyo nakyo bakitunze kitegeeza Uganda tekyalina kintu kyonna ku mwalo gwe Mombasa teri agenda kigamba video mugikwata mugiraba teri agenda kigamba nakyo bakitunze kitegeeza tetulina kye tulina mu Uganda kati twali tuli musa nga ntegeeza abantu bonna bamba parliament mwakkiriza Yoseri n'agenda ne yeewola ssente okuzimba standard gauge railway sente zemwasayininga sente zonna Yoseri n'azibba n'azirya ensi ziri mu kulaakulana zimba railway from Uganda tuli mu kwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali wetwogerera essaawa zino
Tanzania yalonkinze train yayo ey'amasanyalaze. Tanzania yalonkinze train ey'amasanyalaze. Tanzania yalonkinze train yayo ey'amasanyalaze. Kyokka Uganda tuli mu kwemagaza ng'ate buli kimu sente twaziwa mu 7. Tunulira olabe. Eyo Tanzania yalonkinze train ngedduka kilometers 16 buli saawa. Bagimaliddeko obukadde bwa dola, bagimaliddeko obuwumbi 2 mu bukadde 2 obwa dola. Wano bweto bweyimiridde. Standard gauge rate Tanzania yawedde, buli kimu kyawedde. Mwe muli mu bintu bya kisiru. Zizo Tanzania ogwayo yagumaze. Nkyabalaga. Edduka kilometers 16 buli saawa y'amasanyalaze. Kanjibaddilemu wano muwulire bulungi nnyo. Kilometers 16 buli saawa. Najua unafahamu kwamba tulitoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Tukaenda tena na tena. Inayokuja sasa ni kubwa zaidi. Tunapotimiza miongo 6 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, historia mpya inaandikwa. Safari ya kwanza ya majaribio ya treni ya kisasa inayotumia umeme kutoka jiji mashuhuri la biashara hadi makao makuu ya nchi, Dodoma. Tarehe 21 Aprili mwaka 2024, kwa baraka za Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tazihesabu kilomita 444 tukiwa pamoja na viongozi wa dini, Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa treni ya umeme. Miaka 60 ya muungano, tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu. Gibaita Tanzania. Kati nojje Uganda ewaffe. Nojja Uganda ewaffe n'owulirango oyagala kwekuba mu ttaka obulire mu ttaka ofe. Ekyo nayo kigwe bakuziika ove mu Uganda nakyo kigwe. Naye ng'owulira abantu bali mu kusindika busindisi mannya mu nsisi mu ssente z'omuwomosolo. Yino yaffe munnange. Yaffe ate tunaakola ki?
Awuliranga n'amaanyi g'ekisajja kagwamu. Ninga sente olina ozisasula ze baalya. China train egaba muchaka olwetambula. Ene emitwe gigisindika emitwe 8 gisinga n'ebiyumba ebiriko. Kyokere ino omutwawo. Muli mu ggwanga. Naye nguli ali mu diaspora, alinya train, alinya bus. In fact, okusanga omuntu ng'aguze emmotoka mu diaspora aba ayonoona kubanga buli transport mini yonna weeri esobola omumutwala in time. Obasanga ku TikTok okubavuma, basanga mu diaspora bali mu kulyamu enkwe. Oyo amaanyi gakuggwamu n'atana kyakkola. Kati bwe tuyogera nti abaana boogera nnyo. Era abaana batujju. Kati nanulidde omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino. Kambazannyira akatambi kano ka muvubuka ono. Abazannyira akatambi kano. Abazannyira akatambi kano kono minisita w'ekisiikirizo omupya Balamu ng'ayogera bagenda kusomesa abaana patriotism mu Komera. Either next week or after next week, we shall visit prison centers to rehabilitate, with the patriotism lectures in these centers to know the challenges and problems these young people are facing in those centers. So we intend to write to the Commissioner General and we hold these patriotism lectures in the different prisons and police stations, so that our people know their role as Ugandans. They need to be patriot, not thieves, not rapists, not defilers, not goons. They need to be good people. They should not burn their tarmac. They should protect their tarmac. They should not kill animals in national parks. They should protect them, the wildlife. They should not abuse elders. They should listen and learn from elders. So we are going to have those lectures in a different, and they are open lectures. So whether you are any UP, whether you are any RM, we shall listen to you, and we shall know your problem, and we shall be messengers to your families and even to your lawyers. That is a project that I think is good to reconcile people and also to mend and rehabilitate people. It's a healing process. So we are going to start with the healing process. We shall not go to Chitaya to pose around and take photos the way others were posing last week. How do you go to see prisoners and you don't even have a small bag with a loaf of bread? Honestly, in NUPU, Magala Nyobutala. Mukuru junior minister oba shadow minister novice minister je baliko jotusa kenga lubalambalo gahare. Gwe kenyini wetaaga redemption, wetaaga kubeera nga osomesebwa naawe ofunodde engulu kubanga ebiga byonna byogedde biriko gwe wano. Tewali mwana mu makomera ali mu kkomera nga yeetaaga okusomesa patriotism. No. Already ekintu kye babadde bakola ne kye tukola wano. This is what we call patriotism. Tusomesa abantu okuba kwagala ensi yaabwe n'okubeera active okubuuza questions. But the problem is oba ekizibu kiri nti mwe mutula mu office aba NRM temusobola kulowooza nti eri abasobola okuba challenginga ku nsonga ezimu. Kati bugandi mugenda kusomesa abaana patriotism ate nga already ekibateesezza mu makomera ya awareness gye balina about their country. Kati kyoba otegeeza bw'ogamba nti muba protecting obutarapinga nakugamba bbala mu lumu ojja kunnyiza ndeeta wano abaana bakuweko obujulizi bwe walepingiranga mu makaago abajjanga okukolera coursework. Bala mona kugamba nja kuleta na abaana limu abawala abadduka dda mu Uganda nga balepinga nga bajja okukolera coursework. Ne muogera nyumba mutuse mu office bala mona kugamba nkwata mpola. Munja kujja nja kuleta na abaana bakole. In fact kati lwakubanti osobola okukunalizinga mu kalengeri gy'oli minister osobola batuusaako obulabe. Nega mmene mala ekyuka bada abaana bajja kuleta information nga balina obujulizi walepingira mu gundi mu apartments opangisa nga bazza okukolera coursework. Tekuli mwana ali mu kkomero mu yale temwali mwana nupu gwe bali kumwasi bambo yalepinga muntu taliyo. Temuli mwana nupu gwe mwasi bambo yayo kya chorus ya mwocha luddawa. Okuuma obulwa kubaga nti mukola bikyamu kye kizibu kya Uganda ekyo n'ogamba watego genda basomesa. Gwe kenyiri wetaaga kusomesa kubanga tuyagala ggwanga lyo. Minister atamayi buvunaanyizibwa bwe sikulabangako. Kubanga obeera otya minister nga tonenda mukazi waka. Gwe kenyini tuli mu ffumbo.
abaana bo olinawo simanyi obateeka bamu gwe kennyini weetaaga kusooka kusomesa nakujjanjaba moto kubanga oli mulwadde wa mutula kuba tomanyi ekizibu kyemulina abasajja ba NRM bakuwa ofiisi naye nga tolina buyinza Balamu Barugahare ofiisi yo bw'ogisobola bulungi mu ssemateeka omanye ebyokukola ebintu by'oli mu kukola si bye ebiri mu mirimu gye bya ofiisi no ekkomera oba makomera mu nsi yonna galina ba counselors mu kkomera tebasomesa yoba ne babasomesa patriotism no mu kkomera basomesa bantu kubayigiriza mpisa na kuddamu kubeera mu bantu okwagala eggwanga kikuli mu musaayi tebakisomesa muntu kati mukulu yogera mpula ku bigo by'oyogera wagambye SG ne Lupu ne presidenti mbubajje bawandike appoint basabe obatwale wa Museveni nagati bagalo gendo wa Museveni. Who is Museveni by the way? And why do you think that Museveni is very important in Uganda? Museveni is a bandit, he's not a Ugandan. Echuna churchman. That's why inti mwabakozesa bukozesa okujja okukola emirimu gye. Museveni is nothing. Ngobote buyagamba talina kyali. He's a bandit. Omuntu ayagala eggwanga lye tosobola kwata muntu akugamba nti you are making a mistake. Nkino kikuddamu balamu. Mwandibadde very proud nnyo nti ati Kyagulanyi's regime, many people have come out to talk about the issues of that nation, of that country, Uganda. Nti abantu basemye ebintu bingi kati bategera politics. In fact, abaana emwaka tamwandibadde mwabatadda kubanga eyo simbo ebalaga nti bana Uganda, they know they love their country and they are there to defend their country. Njagala ombuulire abantu basatu mu gavumenti yamwe asobola okujja nayogera ensonga zirumira eggwanga eryo. Abaana bano kye bakola bemusiba essaawa zino okusiba. Kye bakola essaawa zino bandibadde ba heroes so siggwa atudde olubuto oyambadde taayi wasazeeko enviiri kati oyogera ng'omuntu obuvunaanyizibwa naye ng'obuvunaanyizibwa tolinjera kugamba abaana bano bemwasiba be ba heroes abasooka kubanga kye bakola nammwe kenyi temukisobola aba gavumenti okitegedde bulungi nnyo gwolowooza bannayo omulimu gwe tukola gulinga obupande obeera ku makubo obulagirira abavuzi b'emmotoka nti wano waliwo akaseera ezigenda mpola wano waliwo ekkoona okitegeera wano waliwo ekkoona genda mpola wano waliwo akaseerezi wano waliwo akasozi wano waliwo ekikko go slow ahead go slow, there is a diversion ahead gwe muri mbana Uganda gwe tuli mu kukola essaawa zino goza singa kuba tekwaliko obupande singa abantu bafa ne bafa ne bagwawo kati fu mulimu gwe tukola gwa kuba directinga mmwe musobola muto in fact kuba checkinga na kumanya omuntu akubulya nti gundi okola nsobi kino kikyamu wandibadde omwagala nnyo okusinga omuteeka mu kkomero mu musiba nemo omuntu abaga nti kino kikyamu Tanzania emaze gejjirero yaayo emaze obumbi bubiri n'obukadde bibiri wa dola ewedde Uganda tulina ki. So if we come out to talk about this, nti oyo mutemubi. Kenya very soon egenda jiro nchinga across Kenya bwetogera kwa oyo mubi. Rwanda eyayo very soon egenda jiro nchinga kino kyo kibagabanda Uganda mugenda kulanga Rwanda ero chinze standard gejiro yonge jugudo officially Uganda tusigale wano wakati ngale tunache fakati tulemo okwogera sebo. Tulemo okwogera. Balam. You a disgrace mu nseno. Kati okumanya bana abasajja bafu. Kambalaga ka video kano baguddeo consulate ba embassy. Naye nga embassy temuli mu Uganda n'omu akolamu. Embassy ne consulate eri Beirut niyo ogenda kola biri mu consulate ogenda kutya ebiri mu embassy kati kujje embassy ogenda kutya biri Beirut sigenda kuta sound eri mu corporate ngenda kuzanya buzanyika video sigenda kuta sound eri minenga eno consul ba embassy bagudde mu Beirut tebuli mu Uganda no yiyo sigenda kuta sound alimu obalaba kutandikira kwa soka ku receptionist
ebiriyo nanansi mwanyi zaabwe ziri awo n'emiyembe ebyo batunda eggwanga eddamba mutuswaze eggwanga eddamba mutuswaza yo consulate ya Uganda Beirut nete muri muna Uganda gwalabe mu video mulaba mu muddugavu n'omu ye consulate ya Uganda e Beirut temuli wadde munda Uganda omuddugavu wadde omusiufu ebyo bajjo tayagala byogerako baruga hali tayagala byogerako naye nga awozangu bagenda kusomesa abantu patriotism ndowunya abantu entegera yaabwe bannange katugende wano kati mwenna ba officers abawumuziddwa mu magye n'abagenda okuwumuzibwa be very careful mwenna ba officers abawumuziddwa be very careful bagenda banyiga omu ku omu bano bawumuza bano Colonel Johnson Kachongwe was promoted the rank of Colonel in February 2019. He has, however, over the years, held several ranks, include sigenda balwako wabula mbagabi muli bagezi mukwate passport zammwe mufulume eggwanga eryo ng'obudde bukyali bwe mutali fuluma ebiddako mwe munaamanya kati ffe kye tukola kye bayita awareness oba okutegeeza eggwanga bannayuganda bonna mu nsi yonna bakimanyi nakano kankabazanyire muliko mutegeere bala mukyatamanyi bali aba Canada kye baakoze tebaagala abantu bategeere nono munnayuganda gyawanga yalabisizza mwakalabe ku social media katambudde. Where are you from? Uganda. What do you like most about being from Uganda? I am Ugandan born and raised. So what's the best part of being Ugandan? Eating matoke, which is it's a green banana, which we boil. You know, we have it with stew. You know, grounded peanuts in a mashed form. Yeah. What's the worst part of being Ugandan? The president is not even Ugandan. Yeah. He's Rwandanese, yeah. He's not? No, he's not. He's not Ugandan. No, not Uganda native. Just a dictator from Rwanda. Facts. List 5 mineral resources found in Uganda. Right now we've got gold. As far as I know, that's it. Just the gold. Good. Kati ekyo Museveni kyataagala ensi emanye nti refugee omunyarwanda dictator yava e Rwanda yensonga lwaki asindika bambega bangi nnyo okuba nti batawaanya n'okukyankalanya eggwanga. Kati njagala genda ku bantu bano wammanga era njagala bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo. Mu Uganda Museveni yali tafunangako challenge emuchallenginga ku media. Kyovola bakozesezza media za Uganda buli lunaku okubanga kubeerako ba panelist abadde campaigninga okuvuma n'okutyobola n'okussa wansi Kyagulanyi naye era balemeddwa. Naye ensi ekirungi eraba ngenda basaba ekigambo kimu eri abantu bannamawulire abaalemwa
nga banoonya wa bagenda okwesigama botya bwe bafuna ensimbi. Naye kyebeerabidde nti buli video gy'okola ku social media bako TV, video esigala mu archive. Era ebibuuzo ebyo bijja kubuuzibwa botya bwasiiganga ettoomi n'abaakusasula mu kukola ebintu ebyo. Ba YouTubers abali e Kampala mwenna basinga obungi muri state funded okuvuma n'okuvula Kyagulanyi. Abasinga obungi mbamanya. Naye ngenda kusaba Mr. President n'ekibiina kya National Platform, omuntu yenna nga tawagira nkyukakyuka era nga tayagala Kyagulanyi mubamanyi bulungi nnyo era tembawabudde mbaveeko kubanga bali gwe mulimu gwabwe. Naye ate era okimanyi nti omuntu nga takwagala era tajja kwagala ne bw'onookola ekirungi ajja kifuula nti kibi. Ekyokulabirako ebyabadde Bongereza byonna era wabaddeyo abantu nga gye ekintu yakirabye n'ayogera kirala nnyo, abo nabo gye bali. Naye ekisinga okunnuma n'okuntawaanya omutwe ye Munnayuganda ali mu diaspora nga bamusasula pawundi 2,000 ku 3,000 buli mwezi okuba nti abega bannayuganda banne naye ng'asula mu council flat. Njala bategeeza ne concert gyalina okusooka okubeera e Crystal Palace, bannayuganda bennyini be bategeeza security y'omu kitundu ekyo ne ba property owners temugeze ne mukkiriza abantu banno papa okolerawo concert yawo bajja kwonoona street, bagenda kwonoona buli kintu, bantu bafujjo nnyo. Ne bategeeza ne committee ne police. Bannanyini kitundu bagamba nno concert ejja kubeerawo. Ninga bannayuganda abamu in fact beeyita n'aba bloggers, abamu beeyita n'aba elites, abamu beeyita ba celebrities nga bali Bungereza awo. Ninga ne ku shati omu yalabiseewoko ate nga mukazi mumanyi eyakoze ekintu ekyo yabadde leading spoiler okwonoona Crystal Palace venue okugyonoona naye nga ate era kyobola ne mukazi goyina ebizibu wazaala ebimongwa. Omanyi abantu abebizibu bagira nga tamanyi lwaki bibagira. Osooka lwaki nze nina ebizibu naye nga neefula nti ndi w'amaanyi naye nga toli w'amaanyi. Mukendeeze empitambi y'obusungu n'obukyayi mutuvumisa. Mumuzeeko ku ngalabi omuntu batumwagala mwesonyiwe. Ne n'otuuka okukwata essimu ogende ku poliisi okuli bannannyini bizimbe obage nti bagenda kwonoona ebintu nga ddiri baali babyonoonye. Nga ddiri baali bakyonoonye. Nga goli ekikuli mu mutima kugenda kwonoona show ya musajja oba kwonoona venue ya musajja wagenda okuyimbira. Kati kale Crystal Palace mwagyonoonye n'afuna Intercontinental O2 Hall ali n'akubiramu omuzika bane bajjula. Ne muvaayo ate ne mwogira birala. Kugamba okutegera kwammwe diguli y'obukyayi n'obutaagaliza. Nakoze post which endowooze we ne bagamba that 60% of Ugandans balina obukyayi n'engera kikibaganya okukulaakulana. Ne bwe ngenza okukola ku search ku bintu byadde Bungereza n'abantu kyabadde babega okudisruptinga show y'omusajja nga bannayuganda ninga omubuuza lwaki akola ekintu kino. 1 asasulwa gavumenti, 2 ye ng'omuntu alina obukyayi ku mutima. Naye omubuuza omuntu gwenako obukyayi yakola kinga talina just kiri inborn nti yalina obukyayi mutima. Kyenva mbagamba n'abannayuganda bali mu diaspora si buli akusenikira amannyo nti aba akwagala. Abantu baseka kungulu naye nga munda balina emitima emikyafu. Ate teri muntu alina mutima mukyafu alikulaakulana nno. Era ajja sigala ndedisigayizi nga yeebuzaabuza nti ali bulu naye nga yali obubi. Kuno okwata essimu okubira abantu bonna mugira temukkiriza abagala. Yes, kati yabaddewo. So what? Wafunyeemu ki? Na kino kakigambe James birungi, nkigambe Museveni, kigambe Muhoozi. Change bwe bange egenda kujja very soon tosobola gistopinga. Mwasindise bambego okuva ku Ssemwa ne Iso ne esogenda okudisruptinga show n'okuba nti muntu osobola ku Kyagulanyi.
is still alive and kicking. Esete mwonona zawereri. Mube singa ku lugambo. Olufu. Okitegera? Sente ze mwono okuteeka mbasipayi bagere basipayinge ku kyagula. Mumala biseera muteeka amalagala mu ddwaliro. Mukole enguudo, muzimba amasomero. Temuna kimugenda kukola. Kati Mr. James Birungi ne Muhoozi, you had a meeting yesterday. James Birungi, Kahanga Mohanga, and the other fools. So this week you are willing to send here 3 Banyarwanda to come to assassinate me. I told you I'm a free man, you come. Mujibaje. Nze sikyade mbanjogera mazima. Bubanga ogenda mugulu kwogera mazima tujja gogera. Mwatudde mu meeting James Birungi, Kahanga Mohanga, ne Muhoozi. Mbo, if you want to destroy no, we first destroy Lumbuye. Sikyatya muganda emyaka gye ndimo kano gyampadde. Nenda kapo tuziteyajuweza. Ndi mu magoba ne sijja kutya kye mugenda kukola mu James Birungi. Basasi nimba basatu abanyebe mwafundedda visa n'ensimbi na buli kimu mwabasindise dda bajje wano. Namanya ndoza kankusomereko wano ko. Kankusomereko wano kumanya. Kankusomereko ko wano kumanya gammwe abagenda okujja wano. Kuliko Sergeant Clement bamuyita Blood Saka. Kuliko Kopolo Timothy Teo bamuyita Susaida. Bonna bali attached ku SFC ne SMY. So ebintu byomukola byonna mukola byabwerere. That's the wastage of time. Temugenda kutiisa banna Uganda. No, temugenda kutiisa banna Uganda. Temugenda kutiisa banna Uganda. Kubanga amazima gamanyikiddwa. Mwe muyine mundu, mwe muyine amakomera, mwe muwamba temutiisa abantu. Kati buli muna Uganda inosasula milioni 3 z'atalya n'endala plus. Kati tugana okwogera ensonga zino. Our comrades bali makomera bali mukutte bagibwamu tugana okwogera ensonga zino. Ekizibu kya muyina muloza buli muntu ali compromise asobola okubeera nga ali mu compromising nga muwe ensimbi. No, si bwe kiri. Si bwe kiri. Kambaza nyine nakana ka video. Kubana bagamba Museveni alinga bakondakita ba taxi. Yika sita kutuusa mu taxi munda. Tonyega ayagala ate bava bweru basinga okwagala. Ye ayagala bava bweru gwali munda bata kya kwagala. Aba ayagala bava munda. Kano ka video ngenda kazanya. Kakuwe ekyokuyigirako. Nti to trusting Museveni n'obulamu bwonna yensonga lwaki faamu tulemeddeko. Wulira. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunaanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Mukawulidde bulungi nnyo akantu ako. Kati bw'obanga osikiriza omuntu akwegatteko nga yabadde alwanira togenda bikyusaamu nga gwo akakodyo kakozesa kusikiriza abantu okendeze ku namba ekuwakanya. Kyenjagala kyokka mu vidiyo eyo kyokka kyembadde njagala mutegere mu comrade kansala MP kyemanosi tolina kyogenda kukyusa ku bintu kukozi gye watandika nayo ng'ovunaana Museveni ku bukyamu bwe. Ne wanakuwa millions of money biwasooka okulwana tebigenda kukyuka kubanga gwe bakutadde wakutadde period tana kyakwagaza. Toli Munyarwanda, toli wa Kabano, toli wa family ye no. Ye kyakola tawanye ebina by'obufuzi byonna jambo jemu obateekaawo. Tebalina kye bagenda kukola wadde change. Ogenda kusigala ng'olyasereza Museveni ng'oluba omutima. Kansooke babuuse ekintu kino. Tewali kintu kirimu bannabyabufuzi abaasala ne bava mu opposition badda mu NRM nga tebasobola kwogera kigambo kyonna against Museveni nga ssente baazibwa ne zibagwako tebakola decision yonna mu NRM kubanga nayo tebaagala n'osigala. Ekyo kiruma abantu bonna. Tunuulira Mpuuga gy'alina akabinja ke bonna. Mpuuga beera ku mukolo bw'anaasiba n'engalo bw'ati ng'omulaba atanga. Nze nali simenti Mpuuga alina n'endali. N'akalaba Mpuuga nti alina endali. Manyi omuntu w'omwagala tomulabako bibi. Ebyo ebibi byonna biraba mmaze mukyawo.
Embarrassment omusajja ayina endali wallahi omusajja ayina endali takyasobola kukola decision yonna kubanga it doesn't matter kankabadire mu kategere bulungi nyakodo ka Museveni mawu wamuleta yakasima etwagala kukola transition biki kankabadde mu kategere President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni agamba nti n'abakolokoota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter. Sigenda kamalayo akugambye ke kakodyo kabadde akozesa okukendeeza ku namba yaawo abamuvuganya. Kati nga nawe leeta omutwe nasaze ngenze mu NRM. You don't matter. Wootegeera nti you don't matter. Buuza kuba minister wonna kubanga they don't make decisions. They first ask Museveni kubanga is the owner of the company called Uganda Limited. He's the one making a decision. Nenga minister mu constitution akola decision. Gobuuza Barugaharo basobola okugula ebitabo mu ministry. Buuza Barugaharo basobola okuwandiika ebbaluwa negenda ne bawa abantu visa. Alina kumala gisindikate sima mu permanent secretary kubanga toyina powers Museveni kale bakoma limwe namba to mwena babo abogera ku mitimbagano bannabya bufuzi Museveni tena kyakwetaaza wabula obera wa mugaso nnyo singa oba oli mu struggle oli mu revolution okalakata Museveni kuloko kyuse gwanga mirembe n'engeri yonna esooka obera mu available ng'okyali mu side ene wakanya kasito tokeri kitegeeza tokyayina kyomugamba opulidde bulungi oba toyina kyomugamba awo nawo njagadde mbategeeza obulungi mutegeere bulungi nnyo. Omuvubuka ono mulabidde ebbanga ddene nnyo lyeyita mutabani w'abalangira awo mutabani wa Mumbejja yayita Sava ayina TV bagiyita TV10 yakola ku TV banga ddene nnyo omufubutula naye omulimu gwe bamukwasa kuteeka Kyagulanyi wansi kumukola buli kyayagala naye sitira nnyo muwa makulu ngenda kuzannya ka video ke kaddakiika 27 kano then muleki kyalinge mu katono nnyo mayite mwagala mulaba nenjala muzannya ka video kano muleki kyalinge mu katono nnyo omanyi tuyina ngombe egamba nti kyotasobola okirekeranga muno n'akisobola kyovula baga nti ekiwoomera matama abiri bwe kiba tekiwoomera matama abiri gobona nga alumbuye programu zaakola si ntuufu kwate simu yo kola programu entuufu ezizo people will follow you bolaba Kyagulanyi nti alimba gwatalimba oyina mandate etandika political party yo n'otalimba bantu mukulu Dini Sava mission gye bakuwanzibu nnyo oyinza n'okulema ogizimbamu ennyumba if I'm not mistaken tosobola kulwanagana na revolution gwewunye ebbanga limaze ng'olwana ne Kyagulanyi bukyanga bakwa contract kikyo kimukyusizzaako oba gwe kikyokyuseko tolina ogenda n'okola video ezimu olumu bonna bakutonagana omwana banategera lunaku ki not because totegera naye no first and foremost olina akasajja ku mutima ne woba oyogera akasajja kakulabika nze ngenda kuga ekigambo kimu olunaku lw'olimanya nti koosi wasoma nkyamu era togenyiddwamu ojja kuba oli mu kabuliyo ate nga very soon kabuliyo ogenda gifeesinga okusinziira ku sources ennina wayogedde mukana akatambi olwaleero ne mwa Museveni bw'atyo nze nabagamba mu 2021 nti naye bw'atyo nga bwe mulaba Kyagulanyi atulimba olwaleero n'oli bwe yatulimba yalimba bakadde baffe ngenda bawo Bwakabaka ngenda kola bwenti ngenda kussawo kino ngenda kuleeta kino bwe tuuka bw'ati Sserwajja okota n'atereera kassa yasimbe n'okugulu n'eno n'agamba kakati teri kunzijawo
balugonda majja bano mu begendereze nnyo bakaluba mu maddayo. All right. Nze mbuuza mukulu Dini Seva Kyagulanyi yakulimba ki? Oli member wa National Platform? Walonda Kyagulanyi? Nedda. Yakulimba TV gy'ataakuwa? Nedda. Yakulimba nsimbi z'ataakuwa? Nedda. So, ku bintu byogera byonna gy'aloolete nti Kyagulanyi yannimba kino n'atakimpa. Kubanga sikulaba nko n'olunaku lumu ng'osinkanye Kyagulanyi oba ogenzeeko Kamwokya oba olina kaadi ya Nuupu. Kugamba bannamawulire mwewe ekitiibwa. Olumwogera ebigambo ne mweyokyesa ng'oga nti Kyagulanyi yakulimba. Kyagulanyi yali afuzeeko ddi eggwanga Uganda. Nkubuuza yakulimba ddi ng'ali mu ofiisi ki? Kyekibuuzo mukyajja sookola yakulimba ki? Si ali mu ntebe ageza kulwana kukyusa mbeera nawe ofune embeera ennungi. Ne bw'ogamba nti yakulimba ki mukulu? Just oyogeza nnugu kubanga wayagala osokozemu ekibiina kya Nuupu nekikulema. Mission yakusindikibwa kusobola kuyiza mu kibiina kya Nuupu nekulema. Kati olumbye yengo omwo tosunda kyosobola mukolako bulaza. Kino nkikuwa nkuwashuwalesi tosunda kyosobola kukola ku Kyagulanyi. Wadde omujjako akaviiri ng'okasanga mu saluni osanga baakeezeewo tosobola tolina kyosobola mukolako. First and foremost, mmwe kibatawanyanga naye mwoli. Era ebibuuzo bye mwebuuza boy ono yajja wa ssente in the first place okubanga mugagga. Ekyo nawe nyini kikutawanya. Ekyokubiri weebuuza Bobby ono ya transforming ati okuva mu Bobby oli omukadde okutuuka mu Kyagulanyi kikutawanya. Nga gwe kennyini oganye okutransforming okuva mu oli gwe tumanyi. Bulaka meira propagandalist okufuuka omuntu ategeera gwe kennyini kikulemye. Kati ogatte bintu bingi muganda ngo ojja kwabika Kyagulanyi lwazi bw'olwekoonako gwofa. Kyekizibu kye mulina. Gwe ng'oggyeko TV 10 gy'olinawo kyekira ky'olina mu bulamu. Era ani akumanyi? Ani akumanyi mu East Africa? Ni mu East Africa kututte wala. Mu Uganda osobola okukola birthday party y'onoweza abantu 1,000. Mbuuza bubuuza. Bo mulimu gwenkola. Nawe gwokola gwosobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kati mikwano gye giri mu gundi giri mu ssako ye y'amawulire osobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kuba siroza ne family yennyini gy'ozaala esukkamu abantu 5. Kwotalaganga omukazi wo mwana wo n'abaluganda bakola emikwano tobalagangako. Ova ku muntu asobola okukyusa eggwanga ng'ayimirira abantu ne bamuwulira ate nga gwe omulemeddeko. Ngenda kuga ekigambo kimu nakino kanki okugamba oli neebaza gye bujjawo katono. Kola ebigasa eggwanga ng'obuulira abantu ebikyamu biri mu ggwanga ne birina okukolebwa so sate kulwanyisa yogera ebintu ebirina okukyusa eggwanga. As simple as that. Bw'oba oyagala Uganda ekyoke kola ebyo ebikola okukyusa eggwanga n'okubuulira abantu ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga. Bw'obanga ogamba nti oyagala change. Dali bwe kibanga si kyekyo then supporting ddala Museveni kubanga olinga gw'okubira paasi na sense ekitegeere leka kwebuzaabuza ng'afukaana bakubanga teri muntu atalina side. Mu nsi teri muntu atalina side, buli muntu alina side kwagwa. Teri yajega nti ndi Newto kubanga ne Mweto Commission teriyo ka box baganti kada ba Newto balonda wana no. Dini Seva njagala oganti oli specimen investigation dijina njala mbuulireyo ne Mweto Commission teriyo ka box ke batekonti kano ka ba Newto. No. Era kubeerako awagira n'atawagira. Kati gwe oyala kwefuula nnyo nti gwe oli awo simanyi nti ate nze ndi no tekiriikyo. Nze nganze nkimanyi. Okolera state o destroying abavuganya state nenga gwe tolina watufuulaga nti woogwa. Ekirala ensi ekimanyi nti gwe okolera ssente alina ssente gw'ogenda naye ate alina ssente tokkiriziganye naye. Kati ffe tetulina ssente Kyagulanyi talina ssente zagenda kuwa abalina ssente bamanyi bwe bookolera ffe tumanye ludda n'ebintu by'okudda obuzaabuza mbu ye takulimbangako. Kyagulanyi takulimbanga kubanga tuli wa Nuupu kyekisooka tomulondangako takusinkanangako omubanja ki
leka ffe balimba naffe aboogera ensonga ezikyusa eggwanga naye mwoto kuyambiramu twogere ensonga zino kijja tuyamba n'ebintu byokudda ku TV n'olumba omusatu akyosobola mukolako tolina nkugambye olina birthday bakuzaala bw'oba oyagala kumanya tolina kyoli mu Uganda kola birthday ez'abantu 100 kabale ba family bokka bw'oyita bw'oba oyagala kumanya tolina kyoli kola birthday oyita abantu 100 bokka lwojja okumanya tolina kyoli goza okwera ka TV kawo noza mbakulaba nnyo naye nga bambi weerimba gwe buuza bonna bwe kyanga tutandika struggle n'abalumbye Kyagulanyi bali luddawa omuli TV radio station ba celebrities abayimbi bayindi video where are they are nowhere to be seen kubanga otuuka ekiseera nga byogenda okubuulira abantu biwedde ebyekisiru nga tebakyagala kumanya bali mu mbeera mbi amataba gatwala batu mu Kampala Stars tewali abyogerako Tanzania good train y'amasannyalaze teri abyogerako ewaffe sente bazi teri abyogerako abaana bawambye teri abyogerako gwe kenyini wantu twakulwanira nga poliisi ekkutuba mwali mizanyo gyamwe tukulwanirira ne twogera ensonga abadde bakuta kubanga ffe tulumbya buno muna Uganda naye omuntu avaayo kulwanira eggwanga n'okulumirira eggwanga ate gwe gw'otuulako buli kaseera gw'obeerako azifu tiitiyi muntu bw'anaava ogenda kwogera kwani mpozi katugambe Kyagulanyi avudde mu by'obufuzi avudde ogenda kwogera kwani style up kyusa ngenda kusaba sikulumbye kugabuga ngenda kusaba kyusa enkolayo kano nakalabira nga dino gayo ono kiki bugamba akulimba ki tana kyakulimba takulimbangako batomulondangako toli wa Nuupu kati abakulimbye ekiddala nze kugambye teri muntu gwe bayita nti ali mu Newton n'emmotoka yennyini bwe banga eri mu Newton ogiteeka mu Newton oli abalina kyalinda okukola naye amala agisimbula agijjo bagiteeke mu parking as simple as that kati bwoga nti gwe oli Newton simanyi investigational journalist baabo mala biseera nikyo yakuba Kyagulanyi naye nkugamba ojja kukomekeza nga ne TV10 ogitutte mu ddiiro lyo nga tewakyali muntu yena gojjako interview wadde akujjako interview gwe kennyini okumanya gwe kennyini teweesobola gwe buuza lwaki onoonya abantu baku interview nga gwe tosobola kujja n'okola program n'otukola program almost 2 hours nkola program gwe tosobola kukola program ya ssaawa emu ng'okozesa mutwego you analyze tosobola era ofune bwogenda abapanelist bagenda okujja babuuza ebibuuzo gw'oyongerezeeko bw'oyagala reverse psychology ng'oyongere va ku muntu ajja n'okukola program 2 hours ng'oyogera bigambo kigambo ku kigambo naye gwe olina kufuna bapanelist bogenda okubuuza nti kino kiri kitya okyuse bigambo bobanga oli munnamawulire ng'omanyire ensi wetambula wandibadde otula ku kamera ogati kankole program eno nga nsinzira ku nsonga ABC nga bwe tezikola yensonga lwaki ba YouTubers e Kampala bavaako tebasobola kukozesa mutwego bakwogera nsonga za ggwanga no era ogenda okola nti nalese gundi ayo lwaki gwe tokozesa mutwego kyonga gwe toli munnauganda obuuza munnakenya ba YouTuber babuuza mwenna abali e Kampala abalwanyisa Kyagulanyi gw'oleeta panelist ayombese oba avume Kyagulanyi ebibuuzo by'omubuuza gwe tosobola byebuuza n'obyogera oba gwe mu Uganda toliimu ne mweteeka nembanga baforeigners baforeign journalists abazze okubuuza azifumwe temuliimu oli bwayogera amazima kati eyo togendayo ku nsonga why kitegeeza temuli confident ku bintu bimwogera mutya okwogera kati kafa basobola obyogera tubyogere era singa tubadde mu nsi erimu amateeka nga gobererwa nga bwe tubyogera ne bwe twandibadde Kampala tubyogera nga tuwali akuba ku mukono nene mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kissa namwe mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kikwatisa kikuttisa yensonga lwaki mwasala okudda ku layiri y'okuwemula okuvuma n'okuwaayiriza kubanga bye mwagala mukikombere mu system nga bwe muli awo ssente oli bwajja n'ayogera amazima toyogera ekyo kireke n'okwogera kulinnya Kyagulanyi kibatiisa that means erinnya likutiisa kubanga nalyo liri more valuable than what you are doing right now kyenjagala obategeeza nti oli bwayogera ku nsonga entuuka toyogerayo togendayo why ne bwobanga bwogera ku nsonga ezivuma Kyagulanyi agenda mu maaso oli ku nsonga
kubanga mmwe kenyi temusobola kwogera nsonga ziruma ggwanga naye ate ezivunza abalwanirira mmwe ate muziwa amakulu okusinga ensonga ezirina amakulu. Yensonga lwaki mbeera nnyo mu nsonga z'ebyokwepiica, kunywa mwenge, mabaala, kunyumya mboozi, simanyi ono yakotta oli, yakoza kibiki. Naye mubuuze ensonga ez'eggwanga tasobola zoogerako. Kubanga ye sitayiro gye baleetedde mubeere mu bintu ebyo awunza obwongo. Ayogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo mukyamu, oyo mubi. Please mwetereze bannamawulire b'e Kampala oba kambawadde ba YouTubers. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukama bankume tusinkane ku lunaku olw'okumeka olw'okutaano essaawa zijja kuba 2 ndowooza njabba open roof. Mukama wanaaba asiimye. Mweraba.